Kale mwebale nyoge na maaso n'okutwegattako amanya gange nze Waswa Emmanuel tusinzira ku Mukutu Trust Media Uganda Waswa Emma YouTube channel subscribing nga mutwegatteko mwena atubebaza nabagamba wano wabere ensonga ne tunyonyola ku ebyo ebikolagana n'obulamu bwammwe era nakulwaliro ntambuliddeko mu bitundu bye Najjana Nkumbi ntambula ne Biva Organic Access Building ye sponsor ajjanjaba mwenna abatuddeeyo genda kujjanjabe enamba esimye eri ku screen awo wansi tuze ku nsonga za byansusu byansusu strictly nabagamba ebyensusu bimanyi obulungi kwefaako then tuli n'omukugu w'ebyensusu at the same time a TV presenter soka nozoba okitegedde bulungi nnyawo era ng'omukyala tumwina wansu piece tatu agenda kuba atugula emukwatako yaani wajja avudde briefly at the same time atunyonyole ebizigo bino bitambula bitya kuba yonko tubenzikirizamu abategedde ekizigo kino era banyo kikozesa n'okukitunda obulungi piece tatu nkwaniriza nnyo nate nange okusanga oli otya oli bulungi Waswa omulongo ndi bulungi webale kwaka webale siima njagala mukisa gw'abalongo ogwagala waliwo yabazadde abasatu oba mulabye ku station nedda abo baba basusse ojja bazaala abalongo ojja bazaalira ddala kasitoba nga okiwadde obudde bwo n'ebirowoozo inshallah okay waikirifu abadde abuze oyo tubeerangayo tannawasa ayina maya sente ayina nnyingi ennaku zino nkimanyi naye ate munnanga ate naawe olaba tonnawasa ye anaawasa atya omwana omuto nze mukulu ennyo neewasaako bannaayo osusse kakati nsanyusa okusanga nange tukidde mu dduuka lya bizigo we tuli tubeerawo nnyo wano era njagadde leero nkyaze piece tatu owange owoku lusegere okuva wa Pastor Iga okuva ku ABS TV wetutandikira kansoke ekibuzo ekisooka nga siraba genda piece tatu yonna ebisigadde ndaba ebizigo wano bino bibaite biki kubanga ndudde ebbanga zingambira abanyimbi manyi ebizigo waggulawo kampani y'ebizigo products zonna tuziyina ez'abeeru ez'abaddugavu abakyala abaagala okweyerusa ate tuli proud mu kweyerusa ne kambuuzeemu kiki ekyagaza abakyala okweyerusa obulungi kwefaako nyinza n'okugendako ewalala nti oba mmwe abasajja mutuyitiriddeko otokota ndi muddugavu otyo noga mukyala wange kokwata mu kizigo nkusse Emma wange ngenda okusanga gw'osooberera nanca muzungu muzibu konzo wange Emma tagenda kunzirukako bamuntwaleko kanneekuute n'enkigwamu kipista tucream abasajja bebalese obuzibu bw'okubanga mweyerusa mwagadde abakyala abeeru muleke twekuute basajja muleke tweyeruse mbadde manyi twagadde bali ku kala zaabwe omweru nasigala nga mweru n'ebisiga naye ate olowooza tukyabayina n'omweru omusanga akayana nyumunguzaamuko nga kitenyo gyenina buzungu obweru mutufuukidde tabu bane mutuleke twekuute kubanga togenda binyinyonyola olwo nakizigo ki ekisinga okwerusa ku byonna ekizigo kyenina ekisinga okwerusa tuyinawo zi extra tuyinawo n'ezo super eno kabaka eyerusa eno super extra super lightening yeah njalo nacho omuddugavu nawe osobola kino kyesiiga ngaze nkyagaza kifa tuli ne Sudani mune n'abasudani tubakola kombalina nze siina buzibu nazze n'aba mu kala yange nadda mu nzungu ate kati awo tugenda kwenda super n'ekujjamu eyo kala n'odda mu buzungu golede wali mweru nali muddugavu noonyerezaako amanyi kati anti mutusanga bukulu noja naye nange nakyenyikamu nenga omusajja tandikaawo abange naye ng'oli kuoli gino ng'olabika bulungi nedda mukwano kizigo anti kizigo naye ndabonyerera kyentegeeza ekizigo kya pista tucream kikola ebiseera biri babanga beesiiga ebizigo nga basigaza nnaku zikulu bwe tolinaako ete twazitegeera kyova nti tubeera ne buno bunnako jjeero tusooka tubukuuta bwe tusooka bakuutira nti bwe mutulabirako tusooka kukakkanya bye mutuvuma kazigwe wasiriira engalo zensooka okukuuta nemusooka mutuvuma kye bayita emigongo gino tegitukula gigwe nsooka okuscrabinga singa si ki nti abanaye tunaatya nti ate banaatulaba nkukuyambulira n'okulaba ndi muzungu zenna waliwo nali ndi kuboda kankunywe kasole kabula ndi kuboda mu kibuga ntambula bala bakazi abeerusa yeerusa yenna naye nga yambadde akapale kaisazaze katono wansi nga kalinamu akalaini ka bulaka nga muddugavu ne ngamba wataba kakati pista tucream kyensooka okukola baclient bange mbasomese n'esigayo ebizigo mpulira kubanga kaabe ebitundu byeno wonna mwami tubisiiga kuba nze ebiseera bwe nakolerako mu bizigo edda ng'omukazi ajja ku dduuka ng'alinga bw'ofaanana naye ng'eno wansi naye nanga omuze ogubalingiza agenda ddugala mpola bwati agenda okutuuka wansi
ngalinga omulogo nga wa black kiva ku nesiga by the way ebizigo ebisinga byanjawulo nnyo n'ekyo tujja kitwala nti products za njawulo product kijjosa ku bodeyo nkulu nnyo. And of course abantu bamanyi ebintu ekizigo okera ku macha ne weesiga olunaku lumu n'oyeruka tobuuziza piisi 3 otaddeko ebikebe bimeka ku skin y'okukyuka ago ge gabeera amazima nze saagala nnyo kwekamba bagoba nnyo wano oli najja nagamba piisi njagala ekikebe eki bawanga kuma mu December njagala nga ninga muzungu mugamukwano osaba ozitwale wa neighbor aze mwezi kyolu azze muguno gwennyini ogwa November ayagala bawa musange mu December nga atukula nga muzungu exactly n'omugamba ki anti mugamba genda sigenda kuwa acid yakwoche nze piisi 3 nesize ekizigo amazima kyo nkyekuuse acid mudduse mutya twenda problem ya hydroquinone oyo anti kakati byonna olina okubyewala nze piisi 3 wano wendi manya ekintu kino nti kirimu hydroquinone manya nti kino acid manya nti eno product ntuufu esobola okugenda ku body y'omuntu and of course twawula body wano tuze mu ssomero osomesa ggwanga body zo tuzaawula kati okimanyi nti body eyinza okuba reactinga cream yonna egenze konge yange eryoke ne bwe neesiiga ne neebaka yes ebintu byanjawulo nnyo kiringa kankwe example ya nnyaanya ennyaanya ogiteeka ku body esobola olongosa omuntu omu kuba tudde mazima nakyo ennyaanya eyerusa ku bantu abannakyo ekintu kye babikozesa ng'ekibala ennyaanya eyerusa kati ebiseera ebisinga abakyala ffe bwe tugikuuta ennyo ku bannamakula yes okitegedde kusabula busabuzi kuba eri mutu acid yes kati ebiseera ebisinga kyangu nnyo nkikubiriza nnyo omukyala okutandika cream yonna oba lotion yonna ng'ogitegedde nti ekkiriza bode eyo if not tula n'omuntu oyo omugambe nina ebizibu bino abantu bangi balina allergy tebakimanyi nti muba muyina tulina allergy w'omunda mu mubiri tulina allergy w'okungulu ng'ekizigo ne bw'okisumulula n'okola bwoti nga weyasi enyinde kufumitirawo exactly kati ku perfume zezinkola buli kati ebiseera ebisinga tubigoberera abakyala abamu tebeezuulanga kiki kyalina okusa ku bode naki kyatalina kussaako kati n'obasanga nga bamaama abo bambi batomedde bamaama n'omusanga nga ebizigo bimukuludde bimusika hydroquinone zisika nezikaddi nozikusemba exactly osanga buli omu agamba mpayo anti-aging ebiseera ebisinga tetumanya lwaki ebizigo bituko tusika otukaddiya waliwo n'omukyala atunda gomesi mu Kampala bannange saagala mwogerako naye lumu namutunako ne ŋŋaye bannange ki ekiri mu ggwanga jala katukumanya process ey'omuntu waba agenda okwesiiga ebizigo bino kati ekyokulabirako kitwalire ku nze kati balandize ndi mukyala mitendera kuba kati okweruza tutasobola kujja mu public okitegedde abantu kiri part of them tusomeremu ku mitendera nga gwe gy'oyitamu omuntu okusobola okweruka nabeera successful nga bw'oli n'atabeera different color one people. Number 1 ekintu kyenjagala okujja mu bakyala bonna abali mu tulaba empekete si yeyerusa empiso si yeyerusa n'ebizigo byerusa wabula tulina bamaama abapadde ng'agamba nze njagala ku speed kantwalemu empiso and of course Emma mulimu ekintu ky'osuubira nga kirinako ka side effect k'ogenda okufuna eno gye babakuba glutathione yes mulimu ebintu by'osuubira kati mbutuufu Emma nsooka kati anti wangambye nkuteeke mu kiti ky'abaana bawala mukyala Emma nsooka nenkusobola oli muto okyalina ozaala kiki wepisuula amayiso empeke zikufuukidde empiso Emma ekizigo kyerusa okiwuliriza bulungi wabula ekizigo wensinga kikusomesereza enneesiga y'ebizigo eri bweti tokozesa nnyo mazzi gookya singa oba oyagala obweru kozesa nnomo wota awo nze babindemye kuba nze n'abagookya gokka awo tugobye mu bizigo okweyerusa number 2 ekizigo kyesiiga ennyo ekiro lwaki balagira nnyo ekizigo akatuuya ako akaba kakutuuyanya ke kaleeta balansinga bode yonna sina kwesiga ebizigo ku makya ngenda mu katale kuyimba ngoye kyesiiga naye ndi kati tufokasinga wa we tujja ekinyosi nga bw'onaagamba omukyala ono mumuteekemu wa capital okumufunamu kati okwesiga ebizigo kati tukitwale nti it's a business wetaaga baba nange kino nkibagamba omuntu ayeerusa yeteekamu ssente balina ssente bya bbeeyi kaakati w'ogenda okyesiigira obanga yeteekamu capital nti mu myezi ng'ebiri nina okuba nga nshanana otyo okiwuliriza bulungi ebiseera ebisinga ebizigo bitandike entandika ennungi ebiseera ebisinga abakyala tebamanyi bwe beesiga bizigo abakyala beesiga bati ebizigo byonna kubamba amanyi obalaba culuculucu nzija owa boode bannange nyanguwa ogenda omusanga nga wano mweru wano muddugavu bbulaaka kwegakala nga tezikwatagana otegedde bulungi naye ekizigo ekyeyerusa oba ebizigo ebyeyerusa just time kyovala nti nze bakulanti bange bagamba nnyo tuula mu mmirayo woolaba waganye nawe wakuute
nyweza oboti ngana aba akalega we kagenda mukyala nywezaawo omasajinga ekizigo kakkanye nti kiyingidde mu skini olabanga kano kagundi kasweta kange kambale bwoti kati akana akabugumu kokka kemba mpulira kambala okunyingiza mu bizigo nekinyikira mu skini kati setagiseza kumira mpeke wadde okunkuba empiso yes abasinga babikola olumu ne babifunamu but nze ndi mu kufokasinga ku kyenina nina ebizigo ate biyerusa kati mbuuza dressing code omutwe kuba ebizigo byakitika na skin wano ngambe tobyesiga kiro tobyesiga osana kwesiga kiro then no ngamba kyani badde kirungi wala kantu ngambe akakaloka kanvudde mu mutwe kati ne kati katugende ku step eyokusatu enyambala yo muntu eberetya ngoli ku process yokwesiga ebizigo n'okwerusa singa ofunayo katugeze tugendeko mu ngoye z'abaganda baffe abasiraamu singa ofunanga sharia gy'omanyi nti yonna ekubika bode yonna otuula nawe n'owulira n'olaba firimu zo zonna n'ozimala dagudu kyansinze nze nnaku products zange oyinza okutuusa ssaawa nga 5 ogendera mu buliri nga product yaffe evudde kati eki akawo okuwanditidde ogenda nako mu buliri ng'omaze okunyikira yes ng'ekizigo kikunyikidde si bino byakwesiiga ng'opapa bannaye ema kino nkiddamu omukyala nga ayagala okweyerusa bw'oba omanyi ebizigo byesigira ku speeding opakuka mukwano teweeyerusa bireke ffe tulawo ku buliri nsirika eddakiika 2 neesiga bizigo nga weesiga kizigo ebyo bagiyisa business okwesiga ebizigo business sooka ombulire ku birungi ebiri mu kweyerusa ebirungi ebiri okweyerusa bannange nga mbulirako fe abaddugavu oli muganda mu Sudani naye ndi muganda muganda alina olugero oli yaddeyaddeko ng'omubi omweru awo mpangudde omweru tuba beautiful naberubaira ate tugenda kuba ate muddugavu Emma tulina nze n'abaklanti bange baddugavu bangi nnyo sasa kutambulirako mbeeru nga betujja ne kubaddugavu ngenda batuukako yes naye nga nabo balabika bulungi sigenda kukuba nti ate abantu mbakako omuntu by the way tetukaka muntu kuweruka okujjako oli ajja agamba banne njagala kala y'obweru mukwano oyo mufiirako n'ayeruka oli kasajja nagamba kyenjagala nkikola ku percentage y'abakyala katugambe ku buli 10 erijja maaso go bane basinga okusaba ekizigo ekingi abeeru abaddugavu lwaki onzija ebyama by'abakilayanti bange ate tukolera bbeera of course bazungu basinga obyetaaga obungi abakyala baagala obweru kiwulira just gwe kanya kunoonya products ng'okimanyi nti zikola kyekisinga okubeera ekikulu mbimanya atya wabimanyira wakati nawo omukugu otya like ngoze wange anti kati njagala kweruka manya nti kati ne product nenkolera oba kuba kati zemanyi ekikabe kyokka kino kimu kikumala okukakasa nti product gy'otandise ennungi oba mbi ninaako lwe nakola Facebook live naye mbagamba ku Facebook page yange nti ekintu kyonna ng'okiraba kitandise okukozingako emmi on your body nga kitandise okukozingako akantu konna nga bonagamba nkadde ku makyanda bikanfunya exactly ekikabe kino kimu Emma kikumala okutegeeza nti nno ebizigo bya PC bigenda kunkolera oba osobola continuing ogenda maaso okikozesa kyoba kwiza ajja ku PC tatukulira of course bannange nzaaliko omuntu yandiyagadde okumanya ideology okubanga osalawo okola ku TV nogakanyinga ekigenda embizigo ogijjawa era ogirowoozaako otya bingi natandikira wala by the way bino ebintu nabisomako neŋŋamba ate kati TV yesinga okiwulidde bulungi obudde bwonna nembuwa TV kati nagenda luvannyuma nnyo neŋŋamba naye ate TV tubeerayoko ka time katono watifu ninayoko side business yange kaneddireyo bagamba batya kaneddireyo mukoomunako akantegeera ennyo nsobole okukakola ki okanyonyoka yes neŋŋamba akanzireyo mu bya skin kanzireyo mu bya bode kuba mbitegeera nnyo nabikuguka kanzireyo eno kasita nkolayo just part time mbere nga ntambula butambus neyongerayo mu maaso ya So, do you always take time okwongera okustudying ebizigo? Of course. Ngaze bwenkola okunoonyereza mbyange ebyenkola? Nnyo n'okusinga. Koze essaawa zino nfumbye oils ez'enjawulo ntunda oils nga nfumbe nga nzeekolera. Weekolera oil? Yes, nga nzeekammulira ate nga zeerusa neeza nakyo. Ziriwo zo? Ndaba mu kawunta ntono? Zonna tuyina ne buno. Bwonabona g'obufumba n'obuyiiya ne bubeera? Nenzeekammulira. Waaho nno muwala wege bwe tuli naye mukulu piisi 3 okuva enajja nankumbi tonapa nakunamba ya simu twakwogerera zonna tulizina bannange tuli kuza omusanvu nnya soma mpola tetuli ku rediyo mwamanyire okwogera sipiidi mwe aba piisi 3 kremu basanga kuza omusanvu nnya 35 22 45 eri ku WhatsApp okay anyway ne ku Facebook obaako
Ha Facebook page yange Pista 2 in capital letters by the way. Ngenda ku bya nacho. Ebizigo still. Ebya nacho. Bikola bitya byo. Nacho it depends. Waliwo omuntu ajje uwona gamba njagala nacho naye nga still ndi brown. Okimanyi naye abakusabye nacho. Yes, anti. Asabye no byerusa. Asigade ku kala ye. Yes, azenga brown nenga gama neetaaga mukko okunyuma ongula mukko mu. Nyirire. Exactly. Oyo naye nacho tumuyina. Then waliwo wannacho atukanga bwoli. Nga bwendi. Nagamaze Emma wangu ndaba mbuddugavu bwange Pista 2 nonjerusa okasanti nja kusika amatama. Nakuwoninga nno. Yes. Kati oyo naye nacho wali. Kitegeeza tulina products za nacho mu bantu ab'enjawulo. Original color yo okubeera ng'ogisigaza oba okugikyusa. Ekirungi oyinaki? Omuntu oyo muleka ku color ye. Mbuza ekibuuzo ekirala. Nazo zirina. Neza sabbuuni. Ebintu bikolera ddala ebiri serious. Kati mbuuza ekibuuzo ekirala. Omuntu abengaginga mu bizigo bino. Ende yandibadde etya gw'oli otya? Kubanga nkakasa okulya kukulu nnyo. Ebiseera ebisinga kyensinga bakubiriza abeesizi b'ebizigo munywa amazzi. Water. Aleme kubuguma nnyo. No, obutakala body. Yes. Jukira ekintu kyoteekako kiba kikyusa kala. Kati olina okubanga nawe body ogiyambako giboostinga. Oli hydrated. Yes. At least n'onywako nnyo ku mazzi n'okulya ku fruits. Okulya nnyo ebibala. Okwongera okuzimba obutaffaali n'okunywa amazzi. Awo ntegedde bulungi otuuse gy'olaga. Abakyala ate mulya nnyo watermelon. Nja babulira ekyama ekiriyo. Bayira ngendako n'eyo ne ntolokako yo ne nkyamayo. Nembasenga. Obukola. Bonna mbukola. Naye kati wesenga gwensosa okusanga oli mufumbo. Basenga basanga si bafumbo. Lwaki abasinga obungi si bafumbo? Simanyi. Kyeneebuuza lwaki? Yajja n'akuwulira omusajja mukwate bwoti naye nga mu nju asula mu bwomu. Gye bali? Be baania? Saagala nnyo bakumenya naye nze namanyi. Abasinga obungi. Anyway, simanyi naye nze ndi mufumbo ate ndi contented. Obulamu butambula. Bulungi ddala omwana abandi yandabiridde oba yayongeddeko ne ku bweru bwe nnina. Anyway, this has been twina omukyala amanyikiddwa nga Pista 2 okuva ku ABS Television, presenter wa TV. Ndoza singa okutabula ekizigo kwe bemmanyi wano e Kampala. Ekitabulira Dustin ako buzibu. Abalamba lengera bulengezi. Teekako n'entuyana n'otuyana. Ku kizigo. Nfiira ebirala mbireka. N'ebyamu ebikirimu ate nga ebizigo beta Pista 2, Nacho Cream, Pista 2 Extra, Pista 2 Oils, akono basenga, enanja nankumbi. Abantu tukurecommendingira abantu ababeera balina ebibakoze nga bye birungi. Okitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo tugenze ku career ya TV. Pista 2 okola ku ABS TV program Evening Zone. Obulamu ku TV butambula butya? Abaana bakola ku TV mulina omuze gw'obutafumbirwa, mulina omuze gw'okwagala n'oli. Naye ate okyamye nze ndi mufumbo. Anti mulina omuze sigambye ggwe. Yes. Majority. Abalala simanyi. Kiki bwe kiva? Iye ate onokibuuza nze. Namboleka obuziza manyi obamanyi. No, ebiseera ebisinga abantu muleke okubakaka. Yes. Buli muntu alina right time gy'akoleramu ekintu kye. Bambi temubakaka. Tetubakakira po. Time yawe n'atuuka bajja balaga ababeezi. Muleke kubakaka. N'owange bayire nze sinnamuleeta ate muba mulisa nnyo mubalaga. Time bwe n'atuuka nga mubakuba yeeyandisoseewo wano ku interview singa oba oli awo nzikiriza omubalaga. Naye buzibu ki? Buzibu ki obukirimu obuli mu kubeera nti mumbeera ku TV omugetinga so confused. Kati bino mbyogera kuba mbikubuuza because obabeeramu. Buzibu buva ludda wa? Obulwadde we buva mwalimu okukitegeera nti buli kuba nkireete ntya buli muntu ku nsi alina bwanyigirizibwamu mu bintu by'enkwatagana mu kwagala. Wabula olw'okuba nti ffe tukolera mu ntimbe buli omu alaba buli kaseera Emma ono lwaki tawasa Emma n'afuuka Emma. Naye nga ne kajiguzi asiika capati kajiguzi naye tayina. Kati kajiguzi ye nga tokyama mubuuza nti owange okanze capati ninga towasa. Yes. Ebiseera ebisinga jasi muleke kulingiza nti kiringa ng'okulingiza omuyimbi ne mumufuukira ekirwadde bannange effumbirwa kozaalako banne ebyatutama. Nkufuna bulungi nnyo. Buli muntu ng'atandika obulamu ng'abutandika nsuubira olina bw'obutandika ne goals zo ziyina. Kati nze Emma togenda kunforcinga kunkuba kidaala nga nze time yange tennatuuka. Okyayiriba? Nkyayina byenjiriba wange onfumbiza ku mpaka gwanzaala. Nkufuna. Yes, abantu mubaleke. Time bwetuuka nga time etuuse eba yeetuuse. Muleke kutukoza. Kyova mukozesa abantu ensobi nze ate ze siriimu. Nze mukwano temugenda kummanja mbaga ku mpaka.
nedda obyesetingira olaba nanzaala simukkiriza jimmanja kala tegwe gwensanze obukulu emyaka gyomaze ku TV ng'oweereza olina okubanga you can tell me the experience about TV okyasobola okuva ku TV noga kati sikyakola ku mpewo yonna kisobola can it happen nsobola nkugambye nsobola nenkiddamu emirundi 10 nsobola birungi ki ebiri ku TV abingi menyirawo nga 3 okufunamu emikwano okay yes okufunamu katika gabona agamba nti connections zeyongera obungi like bingi yeah okoledde omusajja abadde controversial emyaka gye gyonna ate nga abadde taata ekyo kikulu kyo gaaliko ebigambo mwetolako biti nga bingi nnyo ate naffe nno ne batubyogerako siga nti yekka no basobola okwogerako nti oli musezoosera. How did you come to meet Mr. Iba omugenzi yakuwaate omulimu ku TV noga kati nti natuuko nenneekaza bwenti ejukazi nagusabira mu meeting bayira waabo muli omugezi mule emirembe zaata wange naye nze Pasayiga si yayampa omulimu bayira we Justin CEO namusangawo naye nga namusanga yenga ye naŋŋamba naye nze sinza agaba emirimu olina okulaba nga PD atwala station omukyalo we bamuyita Madam Anne right now ali ku Spark TV I think Ani omulala ali ku Spark TV yes oyo yampa omulimu no ku ABS yandeeta mu kalemu kaŋŋambe mu mawulire singa teyampa oyo n'aginyiga epensa tojja jjingira kyova namwagala nnyo bambi ani mutumiddeko yonna gyali ali ku Spark TV essaawa yes kati oyo yeyampa omulimu yannyingiza ku ABS kubanga Pasayiga yaŋŋamba haola bannange ekiri wano bidi wamwe wuuyo bwakkiriza okole twali bangi nnyonyonyo kati omukyala neŋŋamba akakubye asindiseewo omukazi ku mukazi nfudde kati nva mu meeting madamu oyo naŋŋamba ddayo nkolere demo ezo zantama ezo tomanyi oboona afune oba toofune wepika n'ogikola nejjanga singa bannange bagikulagako nakalabako naziddamu nenkalaba nengasinze yakakola nekaleetanga nenyola bwenti naŋŋamba bino byokoze konze byenkoze mukama wange wantumye eddemo naŋŋamba simanyi oba omulimu ofunye genda nali ndi awo naddamu nankubira akasimu naŋŋamba babeetaaga tulabe oba mwayiseemu nagenda omutima nga bwogupima gagukuba guti ani namaliza naŋŋamba kati tonnaweebwa mulimu naye nkuwadde akakisa k'okufuna omulimu ŋŋendera ku Ebonies eri ku Freedom City otyo bw'obakolako interview tokola ku muto yenna njagala bakulu bano abakola amannya babosa basharon biki konze kakubijjukira mbati kati nenkwata bwenti gundi boom zino zetukwata ogenda ozibatunuzaamu yes kati wentambula bwenti omusamvuka gwe nali naye yali akwatamu ebyo ebiseera baali bamuyita Adam naŋŋamba nekikuweesa omulimu kuleeta banene ŋŋamba wandibanoonyeza mbatya kati nagamba kati essaawa zino nnoonya mulimu ku TV nagutunuzaamu bosa nemugamba interview gwampeesa omulimu ku TV ne bampa bonna mukama nannyamba bonna basita ne mbajjamu ne baŋŋamba nedda mukwane ne tomala neŋŋana ne bana ba EBS bakumpa mulimu ne bannyongerayo ne tugenda ku Sheraton oba ye yaliwo nga Jeffrey yalonchinga ngaleeta abaana be aba Eagles yalina concert nga nene nnyo mu kibuga awo nkulabira ku TV nno ngaze beraka ngobera balabula ku TV ebiroto bwe bityo munewe natuuka mukama nampa chance namatovu awe yampa Jeffrey bawe samulaba nenfuna wawo n'abatototo bano balesenga ba Giovanni abo twala tugende neŋŋamba ani abo bendeese oba mumpa omulimu oba temumpa bannempu yabintamye ani naŋŋamba kale tofayo tujja tunula mu shows 2 nali ndi awo nga bankubira essimu nti ofunye omulimu bwetyo bwe nayingira ku ABS ngamutandikirawo ndowooza olabye gyendaga nti Pasayiga kizibu nnyo ka chance ke namulabako ke kakakuma ate nga mmutya nga tumutya nnyo nga sinnatalabika nga mpozi akusiimye ngagamba ye muwala wange tusaage ebyo byajja luvannyuma nga mmanyiddewo ndi mukozi relationship yammwe n'omukulu yalinga etya ng'abantu kozi namulaba nga aliso friendly nnyo eri abantu ebbanga linabeerawo muzeeyi nzeeyi yajjanga nga nze bwe natandika omumanya yanneewuunyisa yatuka kubanga yansangako awo nga tuvudde mu biito ekiro nkooye tutudde ku makya ng'empewo yonna empiseemu nga nimukugaaya akagaati n'ekyayi naŋŋamba mwakatuuka tuba twali group abantu 3 naŋŋamba musooke mumpeeko nange kagaati akondyeko n'ekyayi kati kyannewunyisa nnyo nezireyo waka namugeya banaye namugeya naye mbagamba mukimanyi omugaati gwe twaliddeko n'ekyayi Pasayiga kwe yalidde nga naye tutumanyiira ate abaana ne babigaana nga nabo bamanye waka bitasobola bikola kwegamba yali muntu ali free
nti ekintu kyasanga chapati bwekuba kugiryanga alya kyekyo kyasinga okumunewunyisaako ne ŋŋamba nsanze omuzadde kyovula nti ngambye ng'otandika nti ate yali taata kwegamba yali atuyisanga baana gabogaba abaana bange banyoddeko ku kyayisimu enyinyala nange kamunyweko yali muzadde. Okay. So Guy yabatuwala n'akulakunya talents zammwe omukulu n'oluvannyuma n'avaawo. Later on Pastor Yiga afudde. How has been the experience at TV kwa mukyali omukola obulamu butambudde butya watali? Kye twasooka okukola twasooka ne tumanya management gyatulekedde ate nayo neetuleranga abaana netatukuba omanyi Emma baali bakuleseeko ewantu naye ng'omuntu akola ati ojja kgenda yugete kati twasigalawo ng'ate atulekedde omuntu amaza nti mujje muli baganda bange. Exactly. Tipasa jengo of course tetulina nnyo ddibo nti tugamba nti litunyigiriza nnyo asigaddewo nga naye nga muganda waffe tukikwatiza wamu singa kibadde kitunyigiriza singa oganga bw'okoze statement nti ate mukyaliyo twandibadde tetuliyo nga twaddukayo dda naye tubaddeyo tetuliyo ne kati gyetuli. Bano abaana bato bakola okukola ku TV bangi bakwegomba ate bakumanyi like oyinza babuuza wembuuza ekibuuzo who is Peace Tattoo omuntu oyinza mudescribing gwani ng'ogamba ngamba abaana bato oba just okibuuzizza? Nkibuuza generally buli omu n'ali nabakulaba kwaze nze nkumanyiko bitono nange kulaba oyogera speed bikiziswa kugera speed omumanyi nkutwala nnyo naye nze mba nkufuna wano naye kati embuuza who is Peace Tattoo? Ka Peace Tattoo kagalanda ka maama we yenze mwana asembayo ewaffe otyo just kyekirala kyoyagala okumumanyako obulamu bwange gyokwasalanyamu kyekikufula ow'enjawulo era ekikumidde ku TV for the past 5 years noga kino kyenkola ku TV nekinfula Peace Tattoo ow'enjawulo noba ng'olina Peace Tattoo empire ekugoberera. By the way nyinza okukyogerako bwe nti nze nagaana okwambala bakiyita nti ofuse serebu owa serebu yes nagaana okukyambala ekifaananyi kisumbuwa kimenya waki nze bwentyo bwe nategeera okuzimbamu erinnya waaye nze kankuweka example banominatingako muzi gundi RTV ezo nyingi nnyo emyaka nga ebiri ogumu banominatingako ne guno ogusembyeyo waliwo simaani ogusembyeyo mu categories ez'enjawulo zeno banominatingako mu categories ssatu kati nembuuza nno nekyebitegeeza neŋŋanzi enfudde kati ate olwogendayo otya nga bw'otegeera nti omuntu okwegulumiza that time nali nkyatambulira mu taxi one day natulako mu taxi abayaye bangeya atudde ndi maaso nga baggeyaki tufudde okuti atudde mu taxi alinaffe ngamba owa taxi nviiramu awo siwe nali nviirawo ninye boda nakola eki neyongereyo kati ebyo byonna nezijja nga ngamba naye lwaki erinnya lyagala okunfuga kiki kimazeeko emirembe enfuluma taxi nandibongeddeko nembaga mwebale kutuwagira kyenayina okukola naye wadduka misinde. Exactly. Kati nekizuula neŋŋamba erinnya ekitegeeza lisobola okukufuga kati we namaliriza bamaze otunominatinga time etuuse ey'okugenda kwezo zi red carpet zaabwe neŋŋamba Peace Tattoo ogenda linnya boda ng'oyambadde akakondo mu dress naddukirawo ewaayiga n'omugamba ki nze iba nominated lwaki tompa ku mmotoka nangamba olagewo nti ngende nsobole nange okusireyinga ku red carpet nangamba dde nteesa bwe nti funayo kiboda kyoteekeko ekijjaki tojja kimuwaakize naye ng'ate ogenze akumalamu galyamba okwepanka ogendeyo ate n'akubuuza singa tebaddeyo nga nange sigiina okimanyi oli omusajja yali tasaaga okimanyi namaliriza era nenfuluma nga nnoonya boda kwe kusanga abaana abalala no nasanga abaana abalala nga bagendako ne mbagamba muntwaleko nentuukayo eyo nga sibitegeera kale nentandika okusaba Katonda nti nsaba nemu okwambala nti ndi wakabi kati nentandika okubeeranga ku TV kyova nti nze osanga nnyo abantu nga baŋŋamba naye okikola otya teweematira omuntu n'akusindikira message n'omuddamu nti siri serebu ndi wa bulijjo. Exactly njagala kyambala abantu balina outyo kino kati wano wenyewe kibuuliza mbeera kuno okusimya ngalo ziba kyatise ziriko n'otuuka n'olimwa n'okudda messages z'abantu nga zitusobola ki obungi oba nawe weematiranga oyita serebu ate ze bammanyi ya mikono gyange abo bamayita mikono gyange bammanyi teri message yakusimisa giddamu naye olisisuka obungi. How do you relate with your people mikono gyabo okukkiriza ba Peace Tattoo empire? Abaana bange abo kyensinga okubamanyako bambi mwebale kunjagala omanyi Emma baabaana tetubasasula ddala ate tetubasasula laavu gye batuwa ekyo kikulu nnyo naye nze kye basinga bagezezzaako okunjijjamu obunafu ti nze sibeera active yo mu group awo nkuba mu kibooko ne ŋŋenda naye webaawo akakubye ne baŋŋamba jangu tukwatize wamu
nkwata ndowooza omuntu eyali agenze ennyo nga ntegeera kannyabo kawummule mirembe waliwo akaana akaafa bayita Norini nakawulirako kati ako kekasooka okunzikiririzaamu tiye gwe obadde okimanyi toliwaka bikonzi naye tonjubisa ate ne kacreatinga group kandi kagenda nga kabinzijamu mpola mpola ne kaŋŋamba nti nawe diva jamwogereko n'abantu obagambe kino koze sibitegeera kati nzijangaani nga sita nga serebu koye otegeera bulungi kati bwe bati abaana bange nti naye kyembagaddeko nti we bajja mu inbox mbawero kaminga time mbikkulirawo message ndabeere tisha ŋŋamba ki abadde ateesa ki just mbawera avueyo kuba nabo bajimpa mbawo omukwano ogwo gunnyambale kyova olaba nti nze kinfuula omuntu wa bulijjo nze saagala kwematirira ku muntu omuntu akuyise nti pista tuyegwa owoku TV nonyiga imirira nze mugamba mukwano yenze nga nesimayiro muteeredde kale mu buzaabuzibwa you get nti abantu abo kasi togenda nga atandika okugeya yeewulira yeematira simalowooza yatuuka nnyo wakabi anti be batuwanika ate be batusuula kyenkifuna bulungi nnyo so kati advice gyonza okuwa abaana bajja nga ayagala fuka present ayagala fuka muyimbi ayagala fuka babudde njo kyamuli gye gookyamu bagayita mangu ojja nti okubomola mangu oyitewo yes okubomola mangu okuyitawo then nembeera mwe tutambulira like obibaddemu number 1 notulabe nga tujja nja kwogera mu bya TV kuba nze siri muyimbi nayimbako ne bigaana ayo kata tukole eyo zonna business tuli mu line yemu nawe wayimbako nze saa obuyimba nateka China pista tukatono ngageza kwanga tunyonyola obulamu butambula live on TV obadde kyangamba tuba tukomye ku nsonga y'abaana bano like ontagala ofuka presenter kozo badde ku TV tebako chusa tosenguka program wala akolako program ntano ku BS nga gwazikola baita wekyogedde kituufu nakolako shows nga nnyingi naye nja kyogera nti nazikola sinti nali mulungi I'm not beautiful abaana we bali abalungi naye nazikola olw'okuba nti nali mukozi bw'ojja ng'osaba omulimu ku TV gira ky'ojjiridde otyo tuva nnyo ku mulamwa ng'egiriwa kaŋŋende emanja mujjawo asaaga bajja kujjawo baliwo kati bw'oba ozze mu ntalo mukwano nze mbadde nsaba tosaba mulimu ku TV tojja kukola jangu ozimbe brand yo exactly nze natuuka siga nti saasanga bwe nasangawo nabasangawo naye nagezaako okugamba nti mpulira saagala kufaanana oyo abaddewo oyo aliwo nti ate banekanfaanane nga ku TV oli akola eri omwana mumufaanane nawulira njagala kuzimba kyange nga mpulira neegomba omuntu agambe pista tu omanyi kibi nnyo okukuyita sho oli akola gundi kayuukiyuuki ogamba Ibro wa koona nga bamuyita koona wuuyo wa koona ayitawo njagala bakuyita Ibro oba ozimbye brand kati nze nakikabirira nnyo ne ŋŋamba mpulira ntya nga ninayo abantu 10 nga boogera pista nampulira byenjagala omanyi bye neegomba n'ekirala okujja ng'otandika okubeera mawulire nga togeegomba weegombe ogambe nti wanudde nja kubaawo waakabi okukkiriza okiwuliriza bulungi number 2 okujja abaana abayingira TV kino nkibagamba mbayira nze kati 5 emyaka yes kati omwana ayingira mu mawulire kino nkigamba ti oba oliawo nti ffe twagayingira nga tetwebuzizzaako nga abakuze ababiruddemu nga bogamba nti ngenzeke wasseeguya ti oba okikoze otya kino nkibagamba mulekerawo okgenda ng'omulimu ofokasinze ku gumu nze namala nga okukola nenneebaka ate nga nina ebyokukola exactly kizuukuseredi neŋŋamba naye TV eno enyuma etya ekuwa obudde eringa muzungu okolera essaawa ezi genda mu bibyo okitegeera nti kati kitegeeza naye noono obudde bungi nnyo ng'ate nina ebyokukola kyova nti nze essaawa oba onsanze ebirowoozo kati obwongo bwayingira bizigo ne bwonsanga bwemba neekanse bwe nti kizibu nnyo okwekangira mu kirala neekanga ani yagala okweruka at least nyigewo business you get tebiseera ebisinga abaana bano batandika neyeegomba pista tu kangende nange ku TV presenting n'omusanga nga bambi kwamalidde obwo ng'alina oggula olugoye makeup abakyala babbeeyi makeup waabwe wa bbeeyi engoye za bbeeyi obuviiri mwagala bukyusiza pista tu olulwa mu kaviiri nti naerawo tutamizza agaviiri be batuvuma abo gajjeeyo munnaye n'okasumulula nze natukako time waliwo n'abanvumirako ku mpewo live bano batukwata bakuba essimu alo pista tu webale kuweereza ne mukyala kyusa ku biviiri n'otunula otya nanyiga wanyigira presenter nanyigira ku TV nenvuma novuma pasayiga yali angobye naŋŋamba teddanga osirikanga busirisi naŋŋamba nze banvumye ebimeka
nali nvumya bamanya okutulangira kati ako kanjigiriza baddamu awo ne banvuma bingi waliwo neyanvumako fige ninga ekipapula nensirika neŋŋamba segaŋŋamba mpimire nempulira obusungu yugete nti ebiseera ebisinga onyigira otya abantu omuntu omuddamu otya kati olina ofuga obusungu tivi tuzikolako naye obusungu ya olina okubukontrolinga bali abantu boweereza bali innocent mulimu abakwagala ebyaddala ate ensi yonna tegenda kukwagala never kati guno ku Facebook oba ku YouTube yo kuliko abanjagaddeko nga 10 enamba yonna egamba laba oyo omusiru oyo aye bayinza tuvuma emyaka gyatufuukidde kizibu omwana agamba mulaba obukadde oleega obugumbagumba wenna okaddiya naye mukwano mukendeeza okutuvuma oba waliyo abasasula baana ku social media balaka balina ababasasula benoonya ombadde emboozi badde nnungi nnyo kusaba abantu otusibasiibule obakakasa ebizigo byetukwasaganya ngenda kusembeyo before njagala kano kayisawo nkakulekere ku YouTube channel yaffe wano waliwo abalabi balungi omuntu atakwagala mu bulamu bwo muti ekyo kituufu Emma essimu yo gikwate bwoti laba mwenkutte kino ekizigo tandika okuyiwa emikwano egitalina makulu osigaze egirina amakulu ebiseera ebisinga tumalira nnyo obudde nnyo bwenaagula emmotoka nga Emma nkyawa my friend kitegeeza gwe tosanyuka kyeneeyongeddeko ngaawo nkusiibula kati emikwano egitakuzimba mu bulamu bwo nga tolina kyogifunyemu future ekumenya gijje mu bulamu bwo weezimbe weeyongereyo ekyo nkibakubiriza buli lunaku kaabe ku Facebook page yange ekibagamba ate trusting oyo gw'osaanidde okutrustinga mulekerawo okwesiga buli omu banenzi sikyesiga buli omu banenzi sirina trust sigitundatunda sigijanjawaza nti njigabanga bizigo so kibigambye baganda bange naddala abaana ab'obuwala abeesiba ku mikwano naye ng'ate gibazabuzza mabega osanga oli yandoga oli nayambala olugoye olungi nenjijayo figo olw'okuba eyiye yakyama nankube kwegga ebyo byonna byosanga so emikwano egitakuyamba mukwano gigobe omuvinge ono obulamu butambule Pistol Creams tulina ebizigo eby'omulembe byonna Emma tulina products ezannakyo tulina super whitening tulina lightening cream tulina zingalo bukonye tulina buno bu face lotion omukyala nodda obuto bulimu anti-aging byonna tulina braka punch abakyala balina zinnamakula obinsanzeeko tekuli bino ebimyukirira ku lususu n'ebya black abakyala buno obugalo nga bwakunaze tebabalimba mbusimanya bwate olabika wali mweru mukwano nali muddugavu neneyerusa kwakati kyekiriko ate gwe mulembe gwe tuliko mukazi lekerawo okubeera eyo ng'ogamba bane bagenda kungeya ewaffe mu kika kyaffe nakyusa kkala nze ewaffe tebangeya era bwe ntuuka bampita muzungu bw'oba kyowulya kyoyagala mu bulamu bwo obulamu tulina butono sanyusa omutima gwo bw'oba okedde ku makya n'ogamba Pista tumpa ekizigo njagala kwerusa mukyala weeyeruse teriyo apima bulamu bw'oba nti ye Katonda bw'oba osazeewo kweyerusa weeyeruse ate tayagala kweyerusa nina eno product mu nsi zonna abali Saudi Arabia abali Oman abali Canada abali USA UK abali South Africa abali Rwanda Kenya wonna everywhere wano mu Uganda wonna tudelivaringa batulabira Gulu Fort Potro Mbalala abali Kalangala abali Jinja everywhere kasasa ba delivery ekizigo kasta osaba delivery ekizigo just tapping mu WhatsApp yange 0704 35 22 85 MTN eri 0784 36 1303 Pista Creams zakutate oyo kujjako kansembeyo kwebazaako bannange tuyagala neebaze omwami wange webale kundabira bambi nonyiridde ate abaana bange mbatumidde balirayo ndi maama ndi maama ate ayagala ennyo abaana bonna mbaaniriza nze newompa owuwo mba maama ndi maama omulungi naye mu nsonga ezennyini nsembyayo abaana bange okubasembyayo kabadde kakodyo Pista to Empire bambi mwebale kunjagala mwebale kunjanjawaza siba wa data siba sasula abaana bange mwebale mbagala ku mutima kye mba mbanyanga munjagala nange byembaagala mbagala nnyo ddala kogasa okuba nti ne bazaako ne company gye nkolera ABS TV mbatumiddeko nnyo bakozi bannange mwebale twebale kwebeererawo omanyi waliwo abantu bokola nabo naye nga olukokola ne ABS tuli bakabi ate bayire ffe tusinza TV esasula bwe kibuuzeeko bwe kinoonyereza kimanyi bulungi esasula ABS so kati nze simanyi oba banenyeza okupaala simanyi mpozi nga bajja kumpa ezisingaawo
Yeah. That's good. Naye nga thank you so much Emma webale kujja mwongere subscribing abanange musharing everywhere. Okay. Waikirifa abadde abuze. Oyo aberangayo. Tanawasa. Aina maya senta ina nyingi ennaku zino. Njimanyi naye ate munnanga ate naawe olaba tonnawasa ye anawasa ati omwana omuto. Nze mukulu ennyo. Naye wasaako bannaayo osusse mwene Alani Cruz oba muwasa ddi muwase naye wembasaabuze. Nkufunire? Mfunira. Kundekera omulimu mbano bakasitoma abagula ebizigo mwe najja gwenkuwa. Kale mbeere bulungi bweraba.